abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaziza nnyo okulaba nga bulijjo zino ze mbozi omukenkufu buli lwa Sunday ziba zigobye bumale ku TV yo era ku face yo ku screen yo toyina mulala golaba okujjako omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research awe ku Equatorial Mall ekisenge 152 wetusinzira okubaweereza. Tubebaza nnyo mwenna abatugoberera banga libadde ddene tuze tutambula mwalaba Sunday wedde naye nga tunabagenda Sunday wedde kikyaliwo kasooke tulabe weekend amawulire gabadde gagamba ki mu mbozi z'omukenkufu nakugamba buli Bukedde wa Lwakusatu tosubwanga embozi z'omukenkufu era nga ne weekend twayogedde ku mamera embozi yabadde ensufu mbozi y'amamera bakugambye nti wano ensaano y'amamera eyamba abakyala ab'embuto n'abalwadde ba sikoseero mwagirabye bulungi nnyo emboozi y'omukenkufu eba page namba osobola okwejjukanya atejjukira nti twabagamba nti buli agula ensaniya ne draya z'amamera tumuwa stevia endokwa 10 za bwereere ogende wosimbe nawe weekulaakulanye wegobeko obwavu kintu kirungi nnyo ekyamamera abajjajjaffe baalimanga amamera naye ffe ab'omulembe guno ebintu ebyedda tetubifaako tubireka bwe tutyo n'olwekyo mu mbeera eyo ogenda okkakkana nga tuviiriddemu awo kubanga bo baakolanga ag'obulo baakolanga amamera ag'omuwemba amamera mangi nnyo naye kati ffe tukikomezaawo jjukira nti amamera gano bw'ogalima tukagula aba Prof Bio Research tugagula era ne tukuteekateeka ne oba ne tukutraininga engeri gy'osobola okugalimamu osobola okufunamu akasente. Amamera gasobola okukola katugeze kiro 7 katugeze nga ez'obulo oba ebijanjaalo oba kasooli oyo yabasala osobola okufuniramu ddala emitwalo 10 buli wiiki. Emitwalo 10 buli wiiki kitegeeza omwezi ogenda okkakkana ng'oli mu magoba ga mitwalo 4. Bannammwe bali eyo bayimba ajja genda tabala bagamba tajja genda nga gwe weekolera kasente ebyobufuzi ng'owulira biwulire mwaka ogenda okugwako ng'oguza kapolitiko nga bagamba nti gundi mulogo oba yeetunda kumbe ng'obeera okumbozi z'ekikenkufu ng'obigoberera ebyo byennyini ebikuzimba. N'olwekyo osobola okuyitayo wali ku Prof Bio Research ku Equatorial Mall ekisenge 152 n'ojja n'oyiga bizinensi ng'eno n'olaba engeri gy'osobola ogifunamu ssente. Abalima obutunda abalima ennyaanya baalaba emboozi z'omukenkufu nga twogera ku Borax baacacanca beeyagala baazina amagunju kubanga baafuna okunulibwa bafuna kye bayita salvation twabanunula kubanga Borax nakugamba nti ayamba ku kyotoka ayamba ku bikigenge ebigenge ebyo bisumbuwa abalimi ebigenge ebirumba obutunda ebigenge ebirumba ennyaanya osobola okukozesa Borax ekijiiko n'oteeka mu lita 2 ez'amazzi n'oteekamu n'empeke za aspirini 5 tebakulimba nti aspirini takyakola aspirini waba yalema okukolako nga gw'omuntu agenda kukola ku birime byo naawe weeyagale. So n'olwekyo ezo mbozi z'omukenkufu buli lwa Sunday ezitaggwa malojja nga n'olwaleero tuze n'embozi gamba mutabani wo Mawulano ne Balunabba tebakwata ku remote yo embozi z'omukenkufu agenda kusumulula entanda ya leero ng'entanda ya leero si kirala wabula z'emmwanyi entanda ya leero si kirala wabula z'emmwanyi tozanyisa mmwanyi zino mmwanyi zennyini bajjajjaffe baalima emmwanyi nammwe abazzeewo mulimye emmwanyi era abakulembeze bonna bakugamba nti emmwanyi ye nnyaffe emmwanyi ye maama yegenda otuzaala era bajjajjaffe baafunamu era bajjajja bamwe abamu babasomeseza ku mmwanyi kabe bakadde baffe nabo basomera ku mmwanyi era ne bagula n'ebidduka oba entambula ze bayita mmwanyi zaabala kadde yagulanga akagaali nagamba nti yes emmwanyi zange zaabaze nenfuna kasente emmwanyi zange zaabaze nenfunayo kapiki naye kati
kyekiddako mu bizinesi y'emmwanyi. Lwaki ffe ab'omulembe guno tulemeddwa okugula ku mmotoka ze bayita mmwanyi z'abala? Abaana bano badiira semanya koyini, abali mu koyini be bakugamba nti ffe tulina kati emmwanyi ezibala ngaze koyini, naye mbagamba wamma tebabalimbalimba, tebabatiisatiisa. Katugende ku mmwanyi. Ekilemesezza Uganda okugenda mu maaso bwe butagattako value. Uganda tetwongerako omutindo ku bintu bye tukola. Naye olwaleero ngenda kulaga obugagga obuli mu mmwanyi ento nga ye oil avudde mu mmwanyi, amanyikiddwa nga coffee oil. Coffee oil bugagga. Coffee oil Prof by research ffe tusoose okumukola butto w'emmwanyi, kubanga bw'oba otunuulidde Uganda sente ze tufuna mu mmwanyi ntono nnyo. Nabadde ntunula nga tufuna omwaka obukadde bwa $400, kyokka ng'ebitundu almost 7 ku 10 eby'Abannayuganda balinayo omusiri gw'emmwanyi oba balinayo eka zaabwe ez'emmwanyi. Naye ng'abasajja Abamerika nga kampani zaabwe nga Starbucks ekola sente mpya n'enkadde, mwe mulima emmwanyi bo bagigattako bugasi mutindo nga bakola nsaano basekula nsekule, naye nga bafuna $8 billion. Kampani ya Sekinoomu y'abaana abavubuka bagitandika, naye bafuna $8 billion. Kitegeeza bakubisaamu Uganda emirundi mingi nnyo, mirundi tegibalika, mirundi almost nga 20 mu kufuna sente. Kati lwaki? Kubanga ffe tetugaseeko value. Ate bakulaga nti emmwanyi ento temuli sente, era abakulembeze bammwe bajjayo kibooko, era babagiddeyo n'amateeka nga babagamba nti kyemukola kibi kya Saakirigo. Okunoga emmwanyi kibi kya Saakirigo, ekyo kibi kya Saakirigo ewammwe, naye si ewange eri ku Prof by research nje tunyumya emboozi z'ekikenkufu nga tetunyumya emboozi z'amalwa. Mu mbeera eyo emmwanyi negenda tuyamba okufuna kasente. Prof by research ffe tusoose okukamula butto okuva mu mmwanyi nto. Butto ono ow'emmwanyi akola ki? Butto ow'emmwanyi ono bugagga bw'amaanyi, kubanga bw'oba otunuulidde butto ono ayamba nnyo abantu abalina problem okubanga tebali alaati. Lwaki tukozesa emmwanyi ento? Kubanga eri emmwanyi kaawa gye bagaseeko omutindo ne bakubamu ensaano alimu kafeini. Ate kafeini alina ebizibu bye. Kafeini acamula omutima, ntunnunsi ne zikuba nnyo ng'okozesa kaawa. Era kaawa kimanyikiddwa nti abamu abaleetera akasunguyira oba kiyita irritability. Abantu omusajja avaako waya, omusajja banywa emmwanyi egyo baba n'embonkuuli, baba n'empenkoni ewaka mu kisenge. Omukyala bw'amunyiiza ajjayo empenkoni n'amuwujja. Sajja bamutawaana nnyo. So okwewala ebizibu ebyo mami, omusajja mufunire butto w'emmwanyi kubanga ono taliimu kafeini. Jjukira nti kafeini ajjamu wali mu kugisiika. Waba gisiika wano, kafeini ekirungo ekyo bwe kijjiramu ekikubisa entunnunsi, ekireetera n'abakyalo bakyankalanya enkubirizi hormones. Namukaseera wiiki eno n'agenda mu nsonga oba omwezi guno ate oguddako n'atazirabako n'atalaba ku mwezi gwe, n'oguddako ate n'atalaba mwezi gwe ne yennyamira olw'okuba nti kafeini akyankalanyiza. Era kyova olaba ensi yonna kati baagala kati mmwanyi nto eno, ate bo baayagadde kunywa nsaano. Kwate nze ne mbagamba temujja kwonoona mannyo, mbamanyi mulinamu ebituli katubakamuleka butto. So n'olwekyo emmwanyi eno, butto w'emmwanyi ono olw'okuba nti ava mu mmwanyi ento eya kiragala nga tennaba kwengera, taliimu kafeini. Kati kimuleetera okuyamba obwongo okubeera alaati. Kati gwe omwana asoma weetaga kabutto k'emmwanyi. Osooka okuba winter nga ebigere tebiri mu mazzi. Abaana bateeka ebigere mu mazzi ne wavaawo tabbu gy'amaanyi nnyo. Kati okwewala embeera eyo kozesa kabutto k'emmwanyi. Onyweko olabe bw'osoma ebitabo. Naawe muganda wange omusiraamu asoma ku Ruhani ey'ekitiibwa, kabutto kano keetaaga. Naawe omukristaayo bw'oba osoma Bayibuli entukuvu
ebintu obenga obijjukira era mu mbeera eyo yemu ajja kutaasa ne ku kibumba nga bwe mbagambye abamu mwagala nnyo kagiraasi etangaala omulangira Segamwenge mumunywa ekibumba kyonna ne kisiriira n'okusiriira naye kati Butto w'Emmwanyi ayoza ekibumba n'otafuna organiferia alina antioxidants nga kawil ne kafisto mu kifo ky'okuba ye ne kafeini ate bw'aba omukola mu mmwanyi ento aba ne kafisto omulungi ennyo ayoza ekibumba. Kabuto kafa ak'emmwanyi akasokedde ddala nga ba Prof Bioresearch be bakakoze ekintu kya ttendo abantu bali bakuba miggo olw'okunoga emmwanyi ento ate omukenkufu avuddeyo bagambye nti zaabu kitegeeza obutamanya bwe butusumbuwa. Katuwumulemu katono nnyo nga bwe tukomawo n'emboozi y'emmwanyi Butto.